Yesu nkusabira mu bufumbo bwe muyingiremu Yesu nkusabira mu bizinesi muyingiremu Yesu kubanga bw'anaayingira anaatereza ebyakyama ebyayonooneka ebyalwala ebyagaana binaaterera oba sente ziganye nga balooya balemeddwa abasawo nga balemeddwa buli kyoyogera nga kiweddeyo kati ebyo byonna bireke tandika okusinza n'okutendereza Mukama ne Katonda anaakulwanira. Eggulu lina kye likumanyiiko, eggulu limanyi wajova wawooli ne wajolaga. Danieli essula 6. Danieli gwe njogerako bamujja mu nsi y'ewaabwe nga bamuleesenga muddu, naye Katonda ono atasosola mu bantu, ate era atasosola mu bifo, ate era atazibirwa kkubo, ate era ayagamba nti ye bw'abanga abadde aggudde oluggi tewali asobola kuluggala, ne mu ggwanga eritali lyewammwe nga baakututteyo era naye ofuukirayo kabaka. Wangi? Kubanga Katonda bwaggula oluggi tewali akola atya? Tewali asobola kuluggala. Ne lwaggadde tewali aluggula, ne lwaggudde tewali aluggala. Wangi? Kabonero akenkunala nti mu nsi muno tewaliyo muntu asobola kukulemesa n'ogu kufuuka kintu kyonna Katonda kye yakutegekera okufuuka. Olwaki? Nti bw'otakifuukira wano embeera bw'ekutwala ewalala era oba ojja kifuukirayo. Baganda ba Yusufu bwe yabanyumiza ebirooto n'abaganize gumulaba ndiko okuyitibwa kuzibu nnyo kubanga kirabika Mukama yampita okukulembera abalala. Nalabye mu kirooto ebinywa by'enku ebyammwe byonna nga bivunamira ekinywa kyange. Nendaba mu kirooto enjuba n'omwezi nga nabyo binvunamira. Nendaba mu kirooto ng'emunyenye zivunama. Nendaba mu kirooto neŋŋamba bantu mmwe nno ndabika ŋŋenda kubafuga, ŋŋenda bakulembera. Aha! Nti ye ate ekika ky'okuyitibwa Katonda kwampadde ye Yusufu. Kirabika ekika ky'okuyitibwa Katonda kwampadde bwe kiba nga n'emunyenye n'enjuba n'omwezi byanvunamidde, ndabika taata ne maama nabo bennyini ngenda kubafuga. Baganda bwe baawulira ekyo ne baganda ate ggwe mu kumanyira oyina ebbaluwa olabika oyagala tumanyira bumanyizi tugenda kukolera omupango. Kozi wagambye ogenda tufuga ng'otufugira wano ndiye ofuge ffe bwe walabye ng'emunyenye n'omala n'olaba nnyoko n'omulaba ng'omwezi n'omala n'olaba enjuba nga ye taata kagamba ogenda tufuga. Akati tugenda kutransportinga, tukutunde nga abatunda endiboota, tukutunde bakutwale mu nsi ey'ewala tulabe gy'olisinziira okutumanyira okutufuga. Ne bamukolera omupango ne bamushiipinga nga bashiipinga kago, bamutwala mu nsi nga y'ewala. Baasooka ne bamukwata ne bamusuula mu kinya. Jjukira nagambye dda nti buli kinya Setaani kye yakutegekera Katonda agenda kikosa nga ge madaala gakutwala gy'olaga. Basooka muteeka wa mu kinya, gamba nti mu kinya. Olinayo ekinnya Setaani mwe yakuteeka? Siwulira, olinayo ekinnya omulaba yenna mwe yali akutadde? Wangi? Eyo oli ku siteegi, oli ku baasi siteegi, oli ku baasi stop. Baasi stop ke kafo abantu we batuula nga baliko gye bagenda, we balindira. Eyo embeera gy'olimu Setaani yalowooza oli mu mbeera. Olugendo walutandika dda, olina gy'olaga, wabula awo wooli wolabanga ewabi. Otudde ku ka baasi siteegi, olinda baasi eddako kubanga ogenda Katonda gye yakutegekera okugenda mu linnya erya Yesu. Gamba neighbor nti ekinnya kyonna mwe weesanze omulabe mwe yakusuula ng'alowooza akumaze, bw'obanga olimu ne Katonda mu kinnya ekyo lekerawo kirabanga ekinnya eyo baasi siteegi, olinda baasi eddako kubanga olina gy'olaga. Kama ebazibwe bamala omuteeka mu kinnya baganda be bennyini nga bamusuddemu
nibadde ebbali ne balowooza ne bagamba nti naye akantu ako kajja kululuma tukasudde mu kinnya naye kajja kukola ki singa kafiirayo mu kinnya kayinza okululuma. Tufune abantu nga basuubuzi b'abaddu tukajjeyo mu kinnya tukaguze abasuubuzi abasuubula abaddu bakatutwalire naye nga abasuubuzi bano bateekwa okuba nga balongo luutu. Tufune abasuubuzi bano abatali bawana batunda mu butale bwawana. Tufune abasuubuzi nga bali international nga balongo luutu tukatunde bakatutwalire mu nsi gye kataliva n'olugezigezi lwako gye lutaliva okuddayo okulabika. Wangi nga balowooza bakawadde olugendo, balowooza nti bakawadde olugendo naye nga bo bennyini be batategedde nti beewadde olugendo lwe balitambula basobole okugendayo kabafugireyo. Balowooza nti bawaddeko olugendo naye nga bo be bakoze batya kubanga olugendo lwe baakawa ate bwe waayitawo emyaka baalina okulutambula basobole okugendayo kabakole katya kasobole okubafuga. Njagala okulangirira gy'oli abakusindika yonna gye bakusindika beerabidde nti beegabidde olugendo nti balina okujja bakusangeyo ate obafugireyo. Osubira ogamba nti amiina. Abasajja abasuubuzi nga batuuka bano nga bakajja mu kinnya nga balagaana tukatunde naye mwategedde bwe tuba tukatunda tukambula engoye. Omanye edda abantu babanoonyezanga ku ngoye. Tukambula engoye si kulwanga waliwo ekiriraga nti kekko tukajjemu identity. Omanyi taata waako yali yakawa identity kaali kalungi nga kasinga baganda baako bonna. Taata waako n'akatungira ekyambalo ekyamabala era bano ne kibakwasa obujja. Abalowooza nti obujja bwatandise eggulo, obujja bwava dda. Buli lwoba n'ekyambalo ekyamabala kikwasa abantu abalala obujja. Babuuza lwaki eri ebbala lyalina nze siririna, lwaki ekyambadde nze sikyambadde, naye yeeyita ki, amabala yagajjawa, lwaki aliko amabala nga bakutandikako okukuba amafunfugu lwa kyambalo kyamabala. Naye akantu si ke kaali kakyewa. Ekyambalo taata waako yali yakola atya? Ebintu ebi bye batuvunaana abantu abamu si ffe twabyewa, taata yabitutungira n'abituwa. Sikulimba abantu bakola nsobi okukuwalana nga bakuwalanira okuyimbaako. Ekyo ekyambalo si gwe wakyewa. Abakuwalana olwa talantayo bakola nsobi si gwe wakyewa. Abakuwalana olwa beauty bakola nsobi. Abalina kye bakuwalanira nga baga lwaki kayina na kino, lwaki kakola na kino. Ekyo kyambalo kyamabala setaani akikyawa naye akikyayira bwereere lwaki si gwe wakikuwa. Nyina amawulire amalungi gy'oli, ayakikuwa amanyi gy'olaga, ayakikuwa alina kyakwagaliza, ayakikuwa alina kyakulabamu. Kuuma ekyambalo ky'oba osobola gamba nti amiina. Naye nookana akasajja tebaakaganya kikuuma nga bakagamba n'ekyambalo tugenda kikwambula kuba baali bakikyawa. Ne bakambula ejaketi ey'amabala yalimu amabala mannyo nga taata waako yagitunga. Ne bakaguza abasajja abasuubuzi b'e Midiyaani. Abasuubuzi b'e Midiyaani ne bagamba nti ffe bwe tugula omuddu nga mumaze omwambula ate nga tumutwala mutunda abroad, tuba tulina okumusibamu olujegere si kulwanga dduka ate nga twamusasudde dda ne tufiirwa ssente zaffe. Ne bakambula ekyambalo ne bakasiba olujegere mu bulago. Bakasibye eki? Naye nga kano ke basibye olujegere mu bulago kuba akafaananyi bamala okwambula. Kuba y'akafaananyi ng'omuntu bamaze omwambula ng'alina emyaka nga 15 bamwambudde, bamuggyemu engoye bazimuggyemu ate bamusibye olujegere mu bulago. Atambula atya? Talina mpale, talina underwear. Ono nno gwe bayambudde era gwe basibye olujegere, ebirooto bimwogerako n'ebitabo, ebitabo bimwogerako eby'oku mmeeza ya Katonda nti agenda kufuuka kabaka olunaku lumu. Alifuga era alifuga abantu abangi. Aliko okwolesebwa, aliko okuyitibwa, aliko ebirooto naye embeera emwambudde. Wangi? Nze mbuuza nga sinagenda na wala.
osobola okukkiriza, osobola okusigala ng'okkiriza nti ekirooto kye walaba kikyali kiramu, okwolesebwa Mukama kwe yakuwa kukyali kulamu, okuyitibwa Mukama kwe yakuyita kukyali kulamu, naye nga n'embeera yakwambudde dda ng'olina n'olujegere mu bulago, osobola okusigala ng'okkiriza nti ayakuyita mwesigwa n'okukola y'alikola. Osobola okusigala ng'okyakikkiriza nga waliwo ekikwambudde, bakwambudde ne bakuswazaswaza mu kibuga. Omusajja manya ng'omukazi nannyini nnyumba ebintu abo bikutte byonna abikasusa ebweru, naye nga gwe walaba ekirooto nti lunaku lumu olibeera munene, lunaku lumu olikozesebwa Katonda, naye olina akwata obuntu nga bwabusula ebweru, ekinu n'akikasuka, obutebe n'abukasuka obwa John Seeti, akativi n'akakasuka ebweru, oba okyayolayola akativi, obupale n'abukugobereza obw'omunda, ogenda okwana nabwo abukasuse mu lujja, n'ogamba banene alongola ndiroodi ng'onswazizza nnyo. Naga genda osule mu ya nnyoko, eno ennyumba yange saagikuzimbira, tojja gisulamu nga tosasula, genda osule mu yiyo. Wali ozimbye ku nnyumba, kitaawe n'akuvuma buli kintu kyonna. Abamisiri ne bayimirira ku bbalibbali awo, abasiraamu n'abakatuliki ne batunula ne beewuunya, ne baga naye mulokole ono Katonda bulijjo bw'agamba nti amulina ye yalaziiwa, nga naye Katonda engeri gy'omuwolereza naawe togiraba. Mazima nga bakwambudde, batadde n'olujegere mu bulago, akututte n'ekwerosi, bakwambudde. Okyali eyo nga bakoze balya embeera yali ekwambuddeko, oba bano benjogera nabo bava ku mwezi, muva ku mwezi. Embeera yali ekwambuddeko neekuswaza nga tolina nawe abyogerera, tolina na gwennyonnyola, buli gwennyonnyola aseka. Kama ebazibwe. Naye wulira, Bayibuli nga bwega nti abantu abamanyi Katonda banaakolanga ebyobuzira. Abamanyi Katonda ekyokubambula ebyambalo tekibamala maanyi kasituba nga tomwambudde Katonda. Gyoli eyo? Abamanyi Katonda osobola omwambula emirundi gyonna gy'oyagala omwambula, mwambule kasituba nga tomwambudde Katonda. Osobola omusiba mu lijegere n'otwala buli gy'oyagala kasitoba nga Katonda wesigwa osibye. Kama ebazibwe. N'alyoka atambula mu kuba akafaananyi nga batwala bakulubbeesa, olujegere lumuli mu bulago, balutaddeko omusibo omulala, bataddeko omulala, bali mu chaini, babakoze akajegere, batambula bagenda. Simanyi owulira? Batambula bagenda, olujegere luli mu bulago. Nga tayambadde, yaddako omunda nga tekaliiko, naye nga lumu alifuuka prime minister. Tayambadde naye lumu alikola atya, naye nga lumu alifuuka prime minister. Tayambadde naye lumu alifuuka. Ndi wano nga njogera gy'oli, waliwo ebikwambudde yambudde, n'okubba ne bikubbako ebyambalo, naye bwe bibadde bibbye ebyambalo tebibbye birooto byo. Wali ampulira ngambeko nti amiina? Buli ekikubbye, buli ekikwambudde kitutte engoye. N'eza Mukama wo Yesu engoye baazibba, naye tebabba kwolesebwa kwe. Bamwambula bukunya, abasajja engoye ne bazigabana, tebamulekera yadde akagoye, naye ng'agenda kufuuka kabaka. Towulidde kye njogedde? Ngambye Mukama wo Yesu bamwambula, naye tekyamenyawo kwolesebwa kwe. Na birooto Katonda byamulinako, na plani Katonda gyamulinako ndi agenda kutula ku mukono ogwa ddyo wadde bamwambula. Ate wulira, gamba nti mpulira, bwe yali alabikira Mariya Magdalena teyamulabikira ng'ali bwereere. Kati gwe olina okumbulira engoye ze yayambala awo ng'ayingirawo zaavaawa. Wangi? Nkuddiremu? Yesu bwe yali alabikira Mariya Magdalena mu lusuku teyali bukunya, newankubadde nga ku musaalaba yali bukunya. Naye bwe yali alabika teyali bukunya. Ekitegeeza ndi mu ggulu waliyo engoye. Tebawulidde? Mu ggulu waliyo ki? Malayika yajja omuzuukusa, yajja n'ekkanzu nga mpya. Teyambalwa nga muntu ate nga si made of jinja, ani ono nayitiiru, nga si nayitiiru. Made from heaven. Abagezaako okubba byonna bye babba bya wano ku nsi, naye buli kye babba Katonda agenda kuleetamu ekyomuggulu.
kale singa wali awulidde n'ayimirira n'agambako nti amiina. Ngambye buli ekigezaako okubba ekikyo kibba byawano. Waliwo bye batasobola kubba. Bali kyeva egamba etya tiwe mbanga muterekengako n'emu ggulu. Ababbi gye batakola ki gye batatuuka ennyanja gye zitaliira. Eby'omu ggulu tebibbibwa. Bakwemoolerako bonna banyakula byawano. Akawunti ey'omu ggulu tebasobola yadde gijjako ekintu neki. Buli ekiri mu ggulu nga kikyo kinaasigala nga kiki ennaku zonna. Ani awulira ngambeko nti amiina. Yusufu gwe mbadde njogerako nga bamutwala mu katale. Abasajja nga bayabula mu katale ke bayita Owino ow'Emisiri. Mumanyi nti buli katale akanene batundiramu ebintu ebyenjawulo. Buli katale akanene kaba ne sections gye batundira ebintu ebyenjawulo. Mivumba gye bawaajo, engato ziba waazo, abafumba emmere babeera waabwe, abatunda enkoko babeera waabwe, ab'embaata sayidi yaabwe, abalumonde sayidi yaabwe. Buli katale akali organized lumonde abawaawo, muwoga aba sayidi ndala, amayuni gaba walala, ennyaanya ziba walala, ebijanjalo ebikalu biba waabyo, ebijanjalo ebisi bibeera waabyo. Simanyi owulira n'ebirala bye mumanyi nze bye simanyi. Kati n'aka katale kali organized baalina section ez'ebyo ebintu byonna bye njogedde, naye nga waliwo ne section we batuusiza abaddu new arrivals. We babatundira already stock nga weeri naye nga babatikkula abapya nabo weebali. Ate nga waliwo abagagga bali mu bakungu bali mu bifo bya buvunaanyizibwa eby'omu gavumenti, bo basula kololo, basula muyenga. Ajja mu katale nga azze kulaba ku muddu gw'anaagula n'ababuuza ono gwe mulinawo nga katono bulala, kano nga kangeri, kano nga kaakula bulala, kano nga kasiiwuufu, temulinaawo balungi. Nibagamba abalungi baba tutte eggulo naye enkya tutikkula. Waliwo bye tuyingizaawo enkya. Potifali n'abuukinga n'agamba nti bwe muba muleese munkubira essimu, bwe mba nga mutikkudde abaddu munkubira essimu. Ziba ku makya ekigaali ne kiyingirawo nga kireese ba Yusufu. Potifali n'amugamba nti afande waliwo bwe tutikkudde. Bannange embeera egyo gawulira bwe kutikkula nga balinga abatikkula enkoko eziva erwampanga. Engege enkalu nga tutikkudde jangu olondemu. Potifali n'agamba nti temukkiriza muntu kulondamu. Ne bajja. Potifali n'ayingirawo n'ayitaayisa amaaso bw'ati ng'alaba obuddu bwonna bwe baleese. N'aga kano tekakola, kano kajja kukola, kano kali katya, kano kali katya. N'amugamba nti we kali available. Agamba nti ya kano kalabe kajja kukola. Bakuyita ani? Ya therefore. N'alamula nga sente taziwakko n'aziwa abalala abakasuubudde. N'akagula n'akatikka n'akakuba ewawe. Naye nga atutte ani? Siwulira, atutte prime minister. Embeera ne bwekutusanga mu katale ne weezuula ng'okola wotateekwa kukola, n'osula wotateekwa kusula. Kasita Katonda abeera ng'alina kye yayogera ng'okyakijjukira nga yakyogera, ekya Katonda kiba tekinnamenyekawo. Wangi Potifali n'akakuba ewuwe ne katandika okukola. Abiraba amangu olabanga kubonaabona kwereere. Baganda bokutunda. First of all, baganda bokukyawa. Ne bamala okukyawa ne bakusula mu kinnya. Ne babanga abakuddiddemu nti bakujje mu kinnya n'olowooza nti bagenda kuzzaayo eka. Ne bakuguza abasuubuzi nga basuubulira wala, batwala wala. Ne bakutwala n'ogenda ng'olujegere lukuli mu bulago. Naye nga baganda bo be bakutunze. Essungu eribeera awo, ennaku ebeera awo, pain ebeera awo teyogereka nga bakutunze babo. Abantu basobola okugumiikiriza ebintu ebibakoleddwa nga bibakoleddwa bantu b'ebweru. Naye ekikoleddwa muganda wo bannange kiruma. Nammwe muli bajulizi bange. Bannange omusiraamu bw'aba yakuvumya ogumiikiriza. Naye mulokole munno bw'akwesimbamu n'akusesebula n'akuvuma n'akuteeka wali. Owulira ekintu nga kikunyola n'ogamba bannange ate ono si yali badde anvuma. Omukatolu kyagumiikirizika. Naye bw'owangulanga ebivumo ebikuvumiddwa baganda oba owangudde nnyo. Gambako nti amiina. Ne kaguma ne kakolewa Potifali. Mukama n'akakyusa obulamu. Mukama n'abanga akasitula. Simanyi owulira. Feva nebanga ekomawo. Ne kaganja mu maaso ga Potifali. Kaliwa Potifali. Kalidde ku mmere ya Potifali. Kanywedde ku butunda bwa Potifali. Katandise okunyirira. Kataddeko kasikiini. Naye sitaani ono gy'abeeredde bannange. Ate sitaani gye yava n'ayingira mukyala wa waka. Sitaani ayingidde ani? Sitaani ayingidde mukyala wa waka. Akaana nga buli kayitawo we kati kamukuba.
akaana nga buli kaleeta obutunda kamukuba madamu wawaka kajja kaddu naye katandise okukuba omukyala wawaka kamukuba nonokaaba n'akaaba mpaka lyagaa naye kaana gwe ogamba ogenda kulya emmere yange wano yabwerera okumala bbanga ki nyina emmere y'okwonona nze nyinza okuliisa eŋŋaŋa kwesirya amagi. Abantu baagala amagi, buli kintu baagala bakiriyeko amagi. N'akagamba mukyala wawaka ndi ssebo saagala olowooze ndi ngenda kuliisa eŋŋaŋa gye siryako magi sembera wano. Ne kasooka ne kamwewala ekumala ewiiki nako ne kalowooza nti omukazi abivuddeko nga tannabivaako. Abantu abamu beegenderezanga ojja n'olowooza nti ebintu yabivaako nga tannabivaako. Sikulimba weegenderezanga nnyo oyinza okulowooza nti omuntu ekintu yakita nga tannakita. Kati gwe n'osamaala n'omusembera n'ogenda mu tageti gye yalinda edda n'olyoka ogwa mu tageti n'akulaga taaki. Oli bw'aba yakulagadda nti alidde enjala simuyite wala, yita wala. Yaggulagadda nti oli tageti yita wala, kubanga olunaku lw'olisumagira lwalikuteeka mu tageti ate ejja kuba nzibu nnyo toligivaamu. Ojja kukanda gamba nze nali mmanye ebintu wabivaako ndi sinnabivaako. N'alyoka akukuba ekiwuka naawe n'okkiriza naye nga wali omanyi yabivaako. Wangi sibawulira wangi omuwandiisi w'ekitabo mu yagamba ti omuntu bw'akolanga ekintu ogusooka ng'akikoze mulundi gusooka wangi abantu tebanenya ggwe banenya ye. Bw'aba ng'akikukoze mulundi gusooka tebanenya ggwe banenya ye akikukoze. Naye bw'akikolanga ogwokubiri tolowooza nga tebagenda kunenya ye, banenya ggwe gwakikoze. Baga naye wabula oli musiru. Gundi yakulagadda nti asobola okuwa obutwa n'abukuwa ne bukulumya olubuto ne bakuwa amata ne bakutwala emulago ne babukunuunamu n'obuwona. Ate wasiru wadde otya n'okkiriza n'addamu n'akuwa obutunda obulala. Era bw'oddamu ng'okaaba ogamba era nnyongedde obutwa gwe gwe bakuba. Baga oli musiru toyina magezi, yali yakulagadda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Sikyabawulira, Mukama yebazibwe. Abo abantu abamu abasomesa okusonyiwa we babitabulira we batabitegeerera tebayawula, tebalina njawulo wakati wa forgiveness ne reconciliation. Ebibiri ebyo bya njawulo. Anteeredde obutwa mu giraasi okubunywa ne mbuzula nti abadde abutaddemu ne munenya lwaki obadde otaddemu obutwa, obadde oyagala kunzita. Neyeekaabya neyeetonda ne musonyiwa. Nsobola omusonyiwa naye tekitegeeza nti ate nnyina okugenda mu maaso n'okunywa giraasi ye ey'obutwa. Mugamba nkusonyiye naye sijja kunywa. Kati abatukutendereza abazuukuka babayita bazuukuka, babayita batya abo abalokole abo tukutendereza. Abazuukufu bo bwe baba basomesa okusonyiwa bakusomesa bubi era babitabula. Bagamba nti bw'oba osonyiye ne giraasi eyo olina okugendera ddala mu maaso n'okuginywa. Abantu obakakase ndi wakoze otya, wasonyiye oba toginywedde kitegeeza tosonyiye. Sijja kukiyita kya busiru ekyo naye kyenkanankanako ekyobusiru. Katonda amagezi yagakola atya? Yatuwa amagezi. Katonda bwe yasonyiwa Adamu ne Kaawa okulya ebibala bye ebyali mu lusuku Adeni, yabasonyira ddala buli nnyo n'agamba mbasonyiye era n'ekibalaga nti mbasonyiye. Yatta n'ensolo ye, yakwata mu faamu ye. Katonda yakwata mu faamu n'aggyamu ensolo n'agitta n'agibattira, n'aggyako amaliba n'agabasiba. Gw'otasonyiye oyinza okumusiba amaliba. Sikyabawulira, gw'otasonyiye omusiba amaliba. Yabasibira ddala amaliba bulungi nnyo, naye olwamala amaliba n'agamba nti kati mugenda kunsonyiwa wano wo temukyajaawo. Mujja kuddamu muli ebintu bino. Kati wano wo mbagobyewo. Wano mbakoze ndya? Mbasonyiye naye mbagobye. Gwe walikoze otya nga kaashi yaawo ow'omu kaduuka ako omukutte abbanga ssente mu kaduloowa n'omukwata nazo, okola otya? Ng'oli mulokole naye mulokole akwegayiridde nsonyiwa. Omusonyiwa tomusonyiwa. Si buli omusonyiwa n'otamutwala ku poliisi. Omusonyiwa n'otamutwala ku poliisi. Kati n'okola otya? Namugamba ddamu ozituulemu. Okola otya?
nkusonyiye naye toddamu n'osemberera ki seefu. Tosemberera seefu kubanga bw'agisemberera n'addamu n'azibba n'onyumiza ab'okumuliraano gwe bavuma obusiru baga ndi wabula oliko akatuli ku mutwe. Omwana yazibba luli ku lwokuna ate kati otugamba zeemu n'azibba wazimuleseeko otya? Bameka abategedde muŋŋambeko nti amiina. Ekyo kitwala magezi. Kati Yusufu bwe yalemerera okwewala muka Potifaali ng'amutegedde nti amuyiiya amubaza ebyaddako mbimanyi, yali agudde mu tageti enzibu kubanga lumu olukazi lwadda mu kisenge ne lugamba nga luli mu kinaabiro ne lugamba Yusufu wangi maama ndeetera ku ttawulo eyo n'ekyangwe byendesaawo. Lwaki tewagenze nabyo? Yewe mba naabireeta lwaki sibiyisa mu kadirisa? Nega maama ebintu byo bibino mbadde mbire ekyangwe kyekyo ne ttawulo yeeyo kajja kaduma kasajja katukaleesa ettawulo n'ekyangwe ebyo mbadde mbireese. Oli bwe yagenda okuyola teyayola ttawulo yokka nako yakayoleramu bwe vu naga obadde omumanyiranga obadde olowooza sirikukwata kati sikulina kati ani ayinza okukutaasa wano kati sikute nakuyita okuva ku mmande nkuyita kusembera nga bwodduka kati nkulina. Yusufu n'amanya nti kati ebirooto bikomye wano omukazi ebirooto abikutte. Weewunya ebirooto by'ogulubye nabyo okuva eriyo n'ebikuyisiza mu bizibu ebingi ennyo. Ebirooto ebyakukyayisa baganda bo ne bakusula mu kinya lwa birooto ne bakujja mu nnya ne bakutunda nga baguza abamidiyani lwa birooto, bakututte mu katale bakuguza abasajja lwa birooto, Potifaali akusuubudde lwa birooto, akututte waka lwa birooto. Muka Potifaali ebirooto abiwambye abikutte kubanga kakulina bw'ati ne kino kyasaba kyayagala okole ebirooto bikomaawo. Yusufu bwe yajjukira ebirooto wangi mulokole gwe ng'olinga mu mbeera gy'ogamba nti eno mbadde sirina bwe njivaamu musumba awo nabadde sina kyensobola kukola kubanga nange kyagenze ne kimpitirirako nga sikyalina kyensobola kukola. Ng'otuusa awo ofubanga nnyo n'ojjukira ebirooto gy'obijje wangi waakiri osigala ng'oyiiya, waakiri osigala ng'olowooza, waakiri osigala ng'otetenkanya n'ogamba Mukama wano nvaawo ntya kuba wano kati ebirooto we bisigala wano buli kye naloota omukazi ono amaze okiyiwamu ettaka ŋambye osigala ng'okola otya? Sikyabawulira. Osigala ng'okola otya? Yiiya, tetenkanya, teweewangayo bwewi n'ogamba kati awo busumba naawe ne bwali badde gwe kati awo okolawo otya? Kati wandikoze otya? Mukazi akukutte ate oliwo wekka ewaka nagenda okutula eno nga siraba yadde omuntu n'eno nga tewali muntu ani n'oluggi ng'aluggadde kati nzaawo ne ŋŋamba munnange obutamala gafa kamale ge neewaayo. Ebirooto bisigadde awo we bisigadde awo. Waakiri awo gamba neiba nti awo osigala ng'oyiiya. Sikulimba ne baba bano abasumba bano abatujju abatwegattamu simanyi owulidde akola counseling naye nga bamuyita namunswa alya ku nswa ze amaze okutaayiza akutadde mu fikisi. Waakiri yiiya obwongo bulowoozeeyo ekintu omugambe kati musumba waategedde kamala ogendako mu kinaabiro male okwetereeza bw'ofuluma todda dduka emisinde ogende oba akasawo kamulekera kamulekere mulekere ensawo. Yusufu yalekayo ekigoye yagamba omukazi n'amugamba ndi mwama waategedde kakati tukikwate mpola mpola kansooke neeyambule kanzijemu ejaketi. Yali avuzeemu n'afuna ejaketi endala n'amugamba kakati kanjiremu ekijaketi n'akijjamu. Omukazi naye n'alobamu katono awo yaloba simanyi oba abeera kuba eyo bulaza gw'otudde olinaanye yandikoze atya bulaza oyo bwobanga olina bulaza gw'olinaanye mumbulize nti gwa wali okola otya awo nga omukazi si gwe omukutte omukazi nga yakukutte okola otya? Ate nga muka munene muka genero yakukutte ate muka genero akusuubiza nti tebigenda kumanyika ate bigenda kuwangaala ate ogenda kutandika okunywanga ku supu wa Potifaali kwogenda okunywanga, fulasika Potifaali kwanywa kwogenda okunywanga, obutunda gw'osooka okunywako, omusaala muka Potifaali akusuubiza agenda gwongeza.
agenda kukyusa ove mu status okubeera omukozi obeera omu ku badirector bakapotifali balina obuyinza obwo bwonna obukyusa status yo naga dadi naye kati ono nze mbadde ngamba dadi ono tumulonda aleke kubeeranga mukozi wakiri abeere MD alekera okuliira bwe lwajja wano okudayiningi ye bali bagundi bo basigale bwe naye oyo omwana ajje wano kwegera byonna bibaawo ezo na privilege zibaawo status ekyuka bulamu bukyuka Setaani ajjawo nga muka Potifali akutte bwati akunywezezza Setaani najja naga negwani yakuloga oli musiru wa namba meka ekintu kitodde ate wano sigwo kikoze neemo kama akiraba era abantu abasinga obungi batuuka ku eyo point webagiramu jjira naga nti kino neemo kama akola atya neemo kama kino akiraba nze sinze nkikoze sinze nkitandiikiriza ono yakitandiikiriza Yusufu ebyo byonna ebyokwewolereza naye yali abiwulira ne Setaani yayogera gyali naye Yusufu yasigala nga ajjukira ebirooto naga nti ebirooto yamanya nti nsobola okwewolereza emirundi nga 10 nsobola okuteekawo ensonga zonna ezandeetedde okukikola naye ebirooto bijja kuba bikoze biti ono omukazi ajja kuba abimaze obyebakako tagenda kwebaka ku nze ajja kuba yebase ku birooto wangi gamba neiba ngo mukute kibegabega mugendi ebirooto byo ebirooto yemuliyeyo siwulira ebiki kikava kamugani mama kakati kale leka ekyambalo nkijjemu bulungi tutoyuza kyambalo kyange kati kijjemu mpolampola omukazi naye nazengera nadda ku byekyambalo ng'alinga ajjamu ekyambalo ne kalyoka kabuuka omulundi gumu ne kayita mu dirisa omukazi naye n'akwata ekyambalo kuba yali akikutteko oludda n'akisika nga lowooza agenda kasika n'akisigaza ne kagwa ebweru w'eddirisa nga kali bwereere ne kagamba nti kasita ngenze n'ebirooto oba ekyambalo kisigaze oba jaketi ogisigaze naye kasita ngenze n'ebirooto ani awulira ngambe nti amiina ogwo gwe mulundi ogwokubiri nga Yusufu bamwambula. It doesn't matter bagenda kwambula emirundi emeka wangi it doesn't matter kigenda kudda emirundi emeka ekikulu byonna buli lwogenda ogenda n'ebirooto by'ebirooto biwona wali ambulira by'ebirooto biwona ngenda kiddamu tega amato owulire kino ngambye it doesn't matter ekikwambula kyakakwambula emirundi emeka era kigenda kwambula emirundi emeka ekibuuzo bwe kikwambula bw'osimatuka bw'odduka bw'ogenda by'ebirooto ogenda nabyo oba kikwambulenga naye gendanga n'ebirooto ani awulira ngambeko nti amiina tofaayo bantu bye bagenda kwogera naye bagundi oyo yabaaki oba gundi yabaaki era ye bwe ekintu gwe kyambula kasita ekikulu byonna buli lwekikwambula kitwala byambalo naye nga tekitutte birooto by'ebirooto birwanirire ng'oddukenga nabyo ne bodduka ng'oli bwereere naye ng'ogenze nabyo doesn't matter bagenda kugoba ku mulimu emirundi emeka kasita oba nga buli lwe bagoba ye Yesu ogenda naye bosi nyechamuka nagamba wano wange tojja kukolawo obanga tosobola kusigala kuwana akawungeezi banno bonna nga bamaze okunyuka n'osigalawo essaawa nga 2 kuba nyina bye njagala okugamba ogenda omulaba nga bosi atandise okumoolamoola oluuso n'omanya nti ono bosi ono alabika ayagala kundi awo kyokka nga musajja mufumba alina n'omukazi eka fuluma nga agenda okufuuyisa omugendi kankomewo bosi nzija totya bw'ogenda todda kati ogenda kumbuza ate essimu yange gye mbandeseewo va ku ssimu kati oyagala kungamba ate akasawo kange kati bwe mba sikafulumiza va ku kasawo dusa ebirooto dusa ki dusa ebirooto your dreams is your everything your dreams is your future your dreams is your vision tasanga ebirooto kubanga buli ekyagala okubba kyagala kubba birooto ani awulya ngambeko nti amiina sajja katune katoloka omukazi n'ayima mu ddirisa n'akagamba Yusufu bamugezi weekomyewo wekka bamugezi okomewo mangu
oba olimu akategeera nga toliiko katuli ku mutwe nkuwadde dakika 2 zokayitira mulyango gw'eri emiryango dde weereete wekka mpozi ng'ekigenda okubaako togenda kyagala. Yusufu ontegeera otya? Nze muka genero, nze muka bosi, kyensalo kye kigenda okubaako. Ngenda mugamba nti obadde onkwata ndabe gy'onoosula. Ebimu ebikwambula bigenda kujja n'okutiisatiisa. Ogumira ng'okutiisatiisa, Katonda anaakutaasanga. Gamba nti amiina. Yusufu n'agamba nti ekijja kijje. Katonda bw'abeera ku ludda lwange, omulabe wange yaani? Mukama anantaasa. Era tuwayita bbanga ddene Potifali n'adda. Potifali bwe yadda omukazi n'agamba nti ssebo, kiki kye watukola wano? Lwaki oleeta omusajja akavubuka ak'Ebulaniya, akavubuka ak'ensingaaki, akavubuka kayendangaaki, kabadde kankutte, nva keetaasaako bwetaasa, kabadde kammaze, ndaba n'ekyambalo, kabadde wano nga keeyambula, naye kuba enduulu ne kadduka. Ensi eno, mu nsi muno mulimu abantu abeekaabya. Wangi? Bannange timuwulirizanga buli yeekaabya. Nze amaaso gange gano galabye abantu abeekaabya. Naye nga kyakaabirako tekibanga nayo naaka. Towulirizanga noga nti ndaba n'okaaba bambi akaabye birabika bituufu. Mu nsi muno mulimu abantu abakaaba nga sitoole agifumbidde wali emmanju. Najja n'ogikaabiramu n'agikaabiramu ng'agikunnyonnyola. Abo nze ndabye bangi kugina emyaka gye nnyina. Era nze amaziga tegankyusakyusa. Toyinza kuntiisatiisa ng'okaaba, osooka kumbulira ky'okaabira n'amazima gaakyo. So si maziga ndi gakuyambako mbonkakase. Nze ndabye abakaaba. Muka Potifali yakaabira ddala boosi olw'okuba ye talina experience gye nnyina. Nakkiriza. N'agamba Yusufu nkwadde dakika 2 nga weetute mu kkomera. Njagala ngenda okutuuka mu kkomera nga gwe watuuse dda. Tosobola kumanyira kutuuka ku ekyo. Yusufu nga bateeka mu kkomera nga basiba. Bye baamusibidde yabikoze teyabikoze. Waliwo lwe bakusiba nga ne kye bakusibidde tewakikoze. Waliwo lwe bakusiba nga ne kye bakuvunaana tokimanyiiko. Yusufu teyabakaanya, yayoga nti Katonda nga agenda kumpolereza. Ekyokubiri, we muntutte eyo naye yandibanga basi stop nga we ngenda okulinnyira eziddako. Kyandibanga we muntutte nayo nki yegwe twayogedde akagambo bus stop nga tutandika. Gwe olaba bus stop meka? Waliwo bus stop ey'omu Kinnya, waliyo bus stop ey'omu Lujegere, waliyo bus stop ey'omu Katale gye yatuukira, waliyo bus stop ey'ewaka maka ga Potifali. Ezo na bus stop. Bus stop bw'oba gy'olaga ng'ogenda wala oyinza n'okukyusa basi nga 6. Folusi tutera kulinnya nnyonyi ng'ogenda eyo mu manga g'ebweru ng'olina okulinnya ennyonyi 7. Okyusa ennyonyi, change of plane, n'ogivaamu n'olinnyayo akatono awo, n'ova mu kanona n'olinnya ennene, n'ova mu nnene ate n'olinnya akatono. Bano babimanyi abasumba. Eyo gy'ogenza oweta nga bakuze eno n'oddako wano zandibanga bus stop. Ani awulira ngambe nti amiina? Siwulira ani agamba nti amiina? Nga bamukuba mu kkomera. Ow'ebirooto byasigala wa birooto. Lwatuuka mu kkomera n'atendereza Katonda, n'asanyukira Katonda, amafuta ne gakka, n'atandika okuvunula ebirooto ng'avunula basibe banne. Abaganda b'ennaku zino baga nti ekyebbeeyi kiba kyaki? Kyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Ow'ebirooto ne bw'omusiba mu kkomera, olutuuka mu kkomera atandikirawo obuweereza. Mu kkomera Yusufu lwatuuka mu kkomera ng'aggulawo Dream Interpretation Ministry International. Mu kkomera buli musiba yajjanga nga gwavunula. Waloose eki kamange nze naloose nga ngwa kyabugazi nagandika ekitegeeza kino. Ate gwe waloose eki nga ye ekkomera teryamuluma. Wulira, bw'oba oyagala ekkomera lyo lireme kukuluma, sinzira mu kkomera lyo okolemu obuweereza mu linnya lya Yesu. Abantu bonna be mulaba abalumwa ekkomera lyabwe, oba kkomera lya mwoyo, oba kkomera lya mubiri, oba kkomera lya byanfuna, oba kkomera lya bufumbo, oba situation efaanana etya, liyite ekkomera. Abantu bonna abalumwa amakomera gaabwe gabaluma lwakuba balemererwa okusinzira mu makomera gaabwe okukoleramu obuweereza ne bakuba Setaani ne bamugamba Setaani wabadde ondeeta wano ngolooza ononsobola kansinzire wano we wandeese ate nkukoone ku luwonzi nkukoone engolo. Let me beat you on your own game. Gamba nti amiina. Mulokole gamba nti aha. Ne bwe weesiŋŋaana ng'emulago nga bakutadde ngako amacupa
nga bakuwa yalinze wenna oluzuukuka bwoti n'obabuuza n'obagamba ndi ludda wa n'obagamba nti Mulago gwe kasita ofunangamu akategeera ng'okyukira omulwadde ali esayidi yeno ng'omugamba nti walokoka lokoka kyekyandeese wano nazze wano olokoke bw'omala ng'okyukira owa esayidi yeno ng'omugamba nti ate ggwe ye kyekikuluma kale sirika walokoka ani awulira ngambeko nti amiina. Sinzira mu kkomera lyo buulira enjiri. Sinzira mu kkomera lyo wangula emyojo. Sinzira mu kkomera lyo yogera ku Yesu. Buulira nnyonnyola wangula emyoyo vunula ebirooto by'abalala nga gwe wadde tonnafuluma mu kkomera lyo sigala ng'ovunula abalala ebirooto ne bwe bavunula nga bafuluma bavunule nga bafuluma naawe olunaku lugenda kukya naawe ogenda kufuluma. Ani awulira ngambe nti amiina. Vunula eby'abalala toyingizamu kajanjajanja n'ennugu eganda ate benzivunulira be bafuluma ate nze sifuluma benzivunulira be bagenda ate nze sinnagenda. Ani yagamba nti olina kufulumira kumu nabo? Kankoye kino ne bwe namalira awo. Ani yakugamba nti olina kufulumira kumu n'abo bovunulira? Sometimes abamu betuvunulira batusooka okufuluma. Sikulimba kyovula bw'ojjana mu kkanisa nenkubulira enjiri ng'ogidde mu sapatu myezi 6 ngenda okuddamu kulaba ng'ovuga Prado nga nze sinnagigula ebirooto byo nga nabivunudde gwe ng'ofuluma nze nga nsigala nninda Mukama. Lwakuba nti enzimu gye mukola ate mumala ne mutuvuma ne mugaga amafuta ki nga tannazimba na nnyumba naye naye amafuta g'obuuza ge gakugobyeko dayimooni n'ogenda ozimba. Kati kankuzeemu amaanyi ggwe oyo muveeko gwe twogeddeko. Bavunulye nga bafuluma olw'ensonga nti bye mugenda okukola nga mufulumye byanjawulo. Wali awulira? Bye mugenda okukola nga mufulumye gwe bali ekibafulumiza amangu gwe n'ogira ng'osigaddewo bye mugenda okukola byanjawulo. Abamu ku Yusufu bwe yavunulira baali basenero ba kabaka baweereza giraasi baweereza bagiraasi ya mwenge muganda kabaka bukunywa butunda. Omulala yali mufumbiro omulala mu ssenero bwe batyo mirimu gyangerigeri bakola mu State House naye nga bakolayo bu ssenero. Abo ne bo bavunulya ne bafuluma bye bagenza okukola si byamaanyi nnyo bagende bavunulye bafulume bagende babikole kubanga ate gwe bona ogenda okufuluma togenda kubeera mu ssenero gw'ogenda kubeera Prime Minister mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Nolwekyo toyingirwanga munnu gwegamba sijja kibayamba kukikola kubanga nze sinnakituukako. Tozimbanga mutima puli abazimba emitima naga musumba nayenze nkoye okubeera emperekeze ku mbaga z'abalala mazima buli mbaga ebaawo n'obeera mperekeze kyokka gwe n'obulamu n'embaga eyiyo Mukama nze namukola ki okubeera ng'emperekeze zimirembera nanze ningaliko ekikolimo ekyokubeera ng'emperekeze ku mbaga z'abalala. Sigala ng'ovunula ebirooto by'abalala bavunulire nga bafuluma. Ngambye vunula gamba liba nti vunula ebirooto by'abalala nga bafuluma. Vunula gwe bavunulire abagende Bungereza bagende nga gwe tonnagenda. Bavunulire bawadde bank statement bawadde manya recommendation bavunulire bagende mu America. Ate wulira togezanga n'olowooza nnyo nti abafulumye mu kkomera be bagenda okuyamba okufuluma mbu be wavunulira be bagenda okutuuka ebweru eri bakwogereko mbu naawe ofulume. Yusufu yakirowooza bwe kityo tekyali bwe kityo. Yagamba abasajja nti mufuluma mugenda mbavunudde bannange mbasabidde mufuluma naye mbegayidde bwe mutuuka ewa Falaawo munjogereko. Ne bamugamba okigambire nnyowe okiziikire. Bwe baafuluma baanyega tebanyega bakola mirimu gyabwe emirala tewali yamufaako. Tozimbanga mutima bengeri ng'ebyo bye basinga obungi. Buli amala okufuluma tajjukira nti yakuleseeyo mu kinnya. Buli amala okufuluma tajjukira nti gwe wamuvunudde. Buli amala okubaako waatuuse. Singa obuzaffe abasumba kye tuyitamu. Omuntu ajja mu kanisa nga wano ng'azze ayambadde engatto emu mmyufu siripa emu mmyufu endala ya bbulu n'obuulira enjiri n'omugoba mu dayimooni n'osaba n'alokoka. Simanyi owulidde andawe yabadde yekikwaso n'agula empala empya enviiri n'atandika ozisanirira omulimu n'afuna ate alina yadde akagaali n'akagula n'ava akagaali wuli ku bodaboda okuddako ng'agula Prado. Maama nnyabo olugula Prado ng'aga nti naye bannange ekyakye talina paakingi nnungi yenkanidde awo
ngenda gisabiramu ntya erina mu kisenyi. Nze bawulira batya nga ate nsabira mu kisenyi. Bakwano bange benkola nabo ku mulimo bawulire nti ate nsabira mu kisenyi. Ogenda owulira nga asimba amanye musumba mulabanga nga tetuzzeeyo eyo mutusonyiwanga parking etatawaanya. Parking n'omugamba nti kale embwa ggwe ayajjira mu siripa eya bbulu emu nga mmyufu endala nga ya bbulu otandise n'okulaba parking bwetamala asimba namanyanga mutusonyiwanga. Abamu bagamba abaana musumba olabasiza abaana kwegamba abaana kwegamba, you know, the children wants a place where the place which is good. You know, the children want a church that is having a nice Sunday school, you know, where they can conduct a Sunday school in English, you know. Kabula muli n'olugezigezi baba. The children. Nomugamba baba children boyogerako wajjo balina wajjo ina ba children nabo mukamba bakuweredde wano. Where the environment is conducive. They need a place where the environment is abaana kati kyenakola abaana nasalawo kwegamba nenoonya okugamba church eri okumpi. Kakati gye nsabira church eri okumpi. N'omubuuza nti neewammwe mu kyalo bw'oliddayo tolituuka oligenda ku nnyumba erisinga okubeera okumpi w'olikyama. Tolina gye bayita sense of belonging. Wewakubeerera okumpi gwe w'okyama. Kama ebazibwe. Njagala basaba nga maliriza musigale nga muli beetowaze. Sigala ng'oli muki? Kubanga Katonda gy'akyakutwala wawanvu nnyo. Tolina ne watuuse. Katonda gy'akutwala wawanvu. Sisobola kwongerayo obudde tebukyayinza kuŋŋanya. Naye ndi wano kugamba nti ne mukomera gy'oli omulabe gy'aba yakukasuse. Kano bw'okakwata nga tumaliriza. Mukomera Yusufu gy'oli. Yeewali final bus stop. Era yeewali ekkubo erigenda mu lubiri ewa Falaawo. Kigambe neighbor ndi mukomera w'oli tokaabirawo nnyo kubanga mukomera awo ate weewali ekkubo erigenda ewa Falaawo mu lubiri. Ligenda wa? Ekkubo ligenda wa? Ewa Falaawo yeewali final destiny yo. Final destination eri wa Falaawo. Naye wuliriza abagenda okukunona mu kkomera bali wa Falaawo. Era bo bamanyi nti oli ludda wa? Bamanyi nti awo oli. Abakutwala ewa Falaawo bagenda kunona awo mu kkomera w'oli. Ogenda olugendo lwo olw'ekirooto kyo lusobole okutandika. Nazze kugamba nti ekinnya mw'oli ge gagenda okubeera amadaala agakutwala gy'olaga. Teeka omukono waggulu. Gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'obubaka buno bwe mpulidde. Buno obubadde bwange ddala. Era ndekedde awo okutya. Olwawo wonna wendi. Sikyaddayo kutya. Kubanga ntegedde ng'awo wendi. Wadde walinga ewabi. Naye weewali ekkubo erigenda gye ndaga. Erigenda mu magenda gange. Nolwekyo Setaani lekera okuntiisatiisa mu linnya erya Yesu. Sijja kukola by'oyagala. Ngenda kukola Katonda by'ayagala. Mu linnya lya Yesu. Amiina.